Ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogw'omukaaga 1895 Bwana Nuhu Mbogo Kyabasinga yakomawo mu ggwanga okuva e Zanzibar gye yali yawaŋŋangukira olw'entalo z'eddiini ezaaliwo ekiseera ekyo, era ng'eno we yatandikira okutintira ng'ekiro ky'enkuba n'okutuusa olwaleero. Amadda g'ono gajjukirwa buli mwaka, era ng'olwaleero Abayisiraamu babadde bajjukira nga wegiweze emyaka 24 nga babaddewo edduwa mu maka ga Mbuga Kasim Nakibinge Kakungulu. Wano Jjajja w'Obuyisiraamu Mbuga Kasim Nakibinge Kakungulu waasinzidde ne yeekokkola ettemu eriwanisa amatanga mu ggwanga, bw'atyo n'asaba ebitongole ebikuumaddembe okwongera amaanyi mu kunoonyereza ekisobozesa obutemu obutabaawo. Twetaaga okubala nga abantu bano babatutte mu mbuga z'amateeka era ng'emisango gibasse mu vvi bwe tujja okufuna obuweerero. Kye tubasaba timwongere amaanyi mu intelligence yammwe, ebintu mubikwate nga tebinnaba kubaawo. Bwe mukwata nga abantu bamaze okufa, abo obulamu tetusobola buzzaawo. Muyambe mwongere amaanyi mu intelligence. Batta abantu bafa ekiro n'emisana, naye mu ekyo ffenna twegattire wamu okuvumirira ebikolwa ebikyamu ebifaanana bwe bityo era ebitasaanira mu nsi eno. Omulngira asabye abakuumaddembe baba baleeta abanoonyezebwako obutababikka kimalewo okukubagana empawa mu bantu. Supreme Mufti ayongeddeko ku nsonga eno ne yeewuunya ensangi zino abatemu abatambula emisana n'ebissi ekintu eky'obulabe. Mungu ayongere obutebenkevu n'emirembe mu nsi yaffe Uganda, kubanga obutebenkevu bwe bubeeramu abantu ne batambulira mu nsi yaabwe nga beeyagala, naye abantu batambula bamagaamaga, ab'ebiso, ab'emmundu n'abalala bafaanana bwe batyo. Mu ngeri y'emu, Omulangira asabye ababaka b'olukiiko lw'eggwanga olukulu okutunuulira etteeka ly'enguudo erireetebwa n'eriiso jjogi n'okutereeza obuwaayiro obumu. Ono aliko n'amagezi g'awadde ku tteeka lino. Ateekawo tribunal mu tteeka eryo ke nawuliddeko akatono si kibi, naye obuzibu bwa tribunal nti aleese etteeka ate yalonda tribunal. Kakati bw'abanga akunyigidde eka era ne mu kibira asobola okukunyiga. Nsaba busabi muteekemu akawaayiro akakkiriza omuntu agende mu kkooti zonna okuva ku high court paka ku supreme court ng'ajulira, muleme kukisalira mu ntamu ng'ekyammwe bammemba ba paalamenti. Ye Supreme Mufti wa Uganda Sirimaani Kasule Ndirangwa anokoddeyo ku birungi ebyaleetebwa Nuhu Mbogo Kyabasinga naye ng'Abayisiraamu bakyabyeyagaliramu n'olwaleero. Wali weebuuzizza lwaki oyambala enkoofiira eno? Ntuuyo za Bwana Nuhu Mbogo. Wali weebuuzizza lwaki Abasiraamu basala ebisolo? Ntuuyo za Bwana Nuhu Mbogo. Sheikh Nuhu Muzaata batte Ssekama w'ekiwayi ky'ekibuli eky'Obuyisiraamu asambazza ebyogerebwa nti abantu abakkiriza mu kiwayi ky'ekibuli Baganda bokka. Naliko n'omukulembeze omu n'aŋŋamba nti naye Muzaata bagamba nti ekibuli w'abantu ba Buganda, ye bwe babeera aba Buganda, so what? Mbagamba nti muddeeyo mubagambe nti tukwata bisubi 221 twerongoose, bali si ba Buganda bokka. Omukolo guno gubaawo buli mwaka nga guba mu maka g'Omulangira Mbuga Kasim Nakibinge Kakungulu. Mu Kibijja Kyabasinga, Delta TV Amasukulu.